ebigambo ebyayogeddwa ow'ekitiibwa Kassim Nakibinge bigambo byabadde by'amagezi bugezi nti omusiru tasobola kubitegeera bw'abanga yagambye nti nno bano baminisita n'abali abamunnaffe Kaisaali yabadde mutuufu emirundi gyonna kubanga Kaisaali y'enfuga ey'amateeka era bw'otunulamu Museveni wano ye mufuzi w'amateeka ekyo bulaba abantu abasiru mbawe ekitiibwa balina ne bajjajja baabwe era tolowoozanga nti omusiru takula n'omusiru akula n'akaddiwa n'azaala n'abaana n'aba n'abazzukulu ontegedde naye nga babuyabuya ye fulufiga sola munenya naye mwami Senkubuge aswaza. In fact, Fulufiga's submission was better than Senkubuge's submission. Tebogerako ekya Kaisaali tebakitegeera. Kaisaali kitegeeza enfuga ey'amateeka. Museveni yafugira mu mateeka mu Uganda. Obutamanya ndwadde embi kankubuulire. Ate ng'esenkenyezza Abannayuganda wano. Teboogera out of experience and understanding. Nkugambye okumanya n'okutegeera byanjawulo. Abantu bangi bamanyi naye tebategeera. Ekigambo Kaisaali kitegeeza enfuga ey'amateeka. Museveni ye mukulembeze w'amateeka mu Uganda. N'olwekyo wa Kaisaali era si kivumo si kibi. Oyo Senkubuge ye yavaako kankubuulire ye yavaako n'okuba nti kati gundi Electoral Commission tekyawa beesimbyewo ssente. Omulangira Kassim Nakibinge musajja muyivu tasobola kwogera kigambo nga kibi. Okay. Tasobola. Just yayogedde kyazitoyedde abantu emitwe. Babuuza ko mena bakyekumide ku media. Omuweereza wa Muzeeyi Masembe. Nkomyewo ne munywanyi wange Obuti. Tutemeeteme ensonga. Kuno tuli banyivu. Obunyivu buvudde. Tuli banyivu olaba abantu abamu. Nze ndi munyivu olw'Obusiraamu. Anti oli jjajja wa Busiraamu. Tosobola kujja n'ogamba mbu emboozi gyanywa y'amarwa. Ani yakyoge bano babadde bamuddamu ndi Musiraamu ate ndi Muganda. Musajja Muganda. Mungu yantonderaawo. Yekituufu. Oba kyo oba kiso kyejja. Kyekyo. Ndi Muganda. Tokiinaako control. Ndi Musiraamu. Yes. Obuganda tebusobola kukyuka. Ate busobola. N'enfuuka omulugwala. Bitambula bityo Obote? Bitambula bulungi. Mukama waffe yeebazibwe atukuumye nga tuli balamu. Ate tusaasira bonna bayise mu kiseera ekizibu. Nze nziisa abantu abo. Mu bbanga ki? Mu wiiki egi. Nasooka ne nziika jjajja wange omu. Egundi ewa egundi eno Butambala. Ewammwe weerabiddeyo Obote? Jjajja wange si gye banzaala ate. So Butambala eyo twamuziika. Bwe twamala okumuziika ne tugenda ne tufiirwa ate jjajja omulala ye twamuzize kya Kabunga eri Kaguta Road ng'embalala n'envuga n'eŋŋenda eyo ne tumala okuziika tuba tukyaziika ne batukubira essimu nti ate muganda wa jjajja Butambala ndowooza Kikyoko yamuyiseemu baagala musale busazi twasaze era buki temudde waka nze waka jjo natuuseewo ssaawa zaazadde nga 10 nga kitalo. So tusaasira mikwano gyaffe bonna abafiiriddwako abantu baabwe. Lujja wa Cavuton Music. Maama we yafudde. Lujja mukwano gwange nze saabitegedde nako. Tusaba Allah asonyiwe maama we byamusobako. Amugazize kabuliye. Waliwo mukwano gwaffe era Brian Kimbugwe. UBC. Akola program eya business ku gundi okwo. Banguka mu byenfuna eri ku Star TV ebirayo ndoza between sawa 5 n'ogenda waggulu naye yafiiriddwa Mungu abagumye omuzadde tubasaasidde nnyo nawe agumye naffe atugumye ffe n'atugumye buli omu waali agumye munne ontegedde bulungi mulimu n'atanaba kufiirwa naye nga waali yeetaaga kugumya nti guma kyonna ekijja kyekyo so twebaza Katonda nti ffe ate atuleseewo nga tuli balamu kitegeeza nti eyo nsonga nkulu nnyo. Nze Samuel Kalungi nva mu kitongole kya Zinga yaffe ate bampadde n'obuvunaanyizibwa ndi minisita mu kisinde kye bayita
Buganda First owa Uganda First ndi minister ow'ebyenkulaakulana n'olw'embeera efaanana bw'etyo akasente weekali sebo oyogera na minisita Mulamba akasente weekali era kati zino engalo zenkuttemu mu Buganda First ontegedde bulungi mu Buganda First zino engalo zenkuttemu tuli basajja engalo za minisita tosavayo atosaviirayo awo era bwe tunaava wano tomanya nti tuli basajja abakkiriza nti tosobola kwagala mu neighbor nga gwe tonneeyagala eyo nsonga nkulu tosobola kweyagala neighbor nga gwe tonneeyagala so Buganda nga ekitundu oba ng'ettundutundu lya Uganda tukkiriza nti tulina fe ababeeramu tulina okukola obuvunaanyizibwa bwaffe tetutunudde musaayi tetutunudde kala tutunudde ekintu kyonna naye obuvunaanyizibwa n'embalirira wetuwangaalira bw'oba owangaalira mu Buganda kusuubira okugasa Buganda kuba tosobola kugasa Ankole nga tonagasa Buganda muwangaalira kitegeeza nti wabaawo obukuusa kimatalinga oli muki tekimatalinga era si kya musaayi kasita obeera ng'oli mu Buganda twogera ku Buganda First ekitundu kye tulimu Buganda First kitegeeza nti naawe wennyini w'oli wennyini w'otandikira oli wewali obuvunaanyizibwa bwo ovudde waka towadde abaana mugaati ate ng'ogenda ogulira abantu emmere mu woteeri mu birabo by'emmere ogera ng'onywa omwenge then twogera ku enkulaakulana kintu kikulu omuli okulima emmere n'okulima emmere n'ebirala eby'okutunda nti ekintu ekisookerwako emmere ontegedde nsonga nkulu omuntu yenna buli lwaba n'ekyokulya ke kabonero akatandikirwako ak'enkulaakulana mukwano gwange ali mu Amerika era waliba antisse ettuulyo yangambye inshallah wawe bimukutekutteko naye ayagala nnyo programu zo bamuyita Moze nkutumidde muyita Dollar Man kigambo kyokozeseza abikola nanti muŋŋambire nti mwagala nnyo twagala abantu bonna bonna abagoberera ebintu ebirungi omusajja oyo omanyumira ti mwagala nnyo COVID yamukuyisaamu anti landlord teyanyeenyaako teyagambako emyaka egi kama yeebale yoyo omusajja gwene mukwogerako nedda kati oyo musajja emyaka ebiri oyo musajja ddala teyanyeenyaako ati yadde okunyeenyaako oyo musajja ddala era abantu bwe batyo bw'obeera nabo weebaza era Katonda kubanga we are not very special era mu maaso yonna kyenja okwanjulira nkugamba omusajja oyo yalinawo ettaffaali naye inshallah nja kikwanjulira nga time yakyo etuuse kugamba omusajja oyo ettaffaali kweriri tekirina buzibu era ngambye akwagala nnyo naffe tumwagala nnyo kuba kati oyogera babiyita byansa ebyensonga of course omuntu wabeera n'ensa ayogera ebyensonga tawuliranko ng'okikubyewo nedda si birungi kubanga ebintu ebyo byonna bibaayo era nga bituufu naye lwaki obyogera nalabye kati omusajja omukulu ali awo ali mu bisomesa buli kitundu oba buli nsi ebeera n'enteekateeka zaayo kituufu waliwo kye tuyita institution bwe wabaawo enteekateeka bwekyesittaza tokyogera okyetegedde kubanga the idea is kwesittaza ogenda kwesittaza omuntu okyetegedde tetugamba nti kibi but ogenda kukola ki kwesittaza because fe tuli bannayuganda tuli mu Uganda tuwangaalira wano okyetegedde ekigambo oluusi ekyesittaza omuganda wano ate kyesittaza musoga oyinza okusanga ekigambo ekyesittaza omuganda ng'ebusoga linnya kituufu oyinza okusanga ekigambo ekyesittaza omusoga nga wano mu Uganda kirungi so kati the idea is olina okutegeera wawo okola ki wooli kati gwe topaapaala na bigambo mu mbeera yagamba nti nedda bw'oyita kino bw'oyita kiri bwe kasonzula nti ogera kwesittaza abantu tokiyingira mungu bye tuze tulabula abantu naye ensegeze yeetulula bibino bitandise okulabikako abantu babiraba kati bye twali tulabula nga abantu kati abantu babiraba ensonga ekundesezza Obote speed yayiriyiri ansooke nkupuleyingira ekigambo ky'omulangira ekyaviiriddeko abamu okumuyisaamu eggaali baminisita bakabaka ne baminisita bamunaffe Kaisaali ab'ebitiibwa mwenna
tuyinza katika kati ebyomukulu byebyo kati yamwanukudde ati Mazagamba ati Kaisari ebyo tutokerera kumalwa ati tunywa malwa oli wakitivu malwa oli mulangira mu Uganda oli soba 100% oli munadini dini etirika actually obusiramu mu Uganda yandi badabu kulembera yes neera isolation y'Abaganda okwefe ng'Abaganda kakati amawanga malane gatukuba okubanga yandi badatu kulembera okuteeka nti ekibuli sekiti namba eyekutudde Mazai sengu bugana ndima kitekeeko kati njogedde nbiga bagenda kunyiga nkikongerereko njogedde nga maze na kusaba twagala leadership ya Uganda tukwana amawanga gonna amalala ga Uganda tubaituulemu twagala Republic of Uganda ate tulokole wambe East Africa independence twagifunira Abaganda bali ba president ba East Africa twagana yalaze n'akakiiko k'emyaka 7 ate nga bakatugambako ndi mu busiraamu waliwo akakiiko kebabeerako abakulu bokka yakalaze ne batwaka banyumye sekandira nga yafanga mukole yali mukulembeze ow'ekitiibwa kakati mukama nsaasire atya kubanga waliwo ebigambo ebimu ebijja okubeera leka tuyige ojja kutusomesa leero katuyige mu buyizi okay ensi gyolaba eno teyatandise jjo yatandika dda ensi bwe yatandika obusiraamu n'amadiini amalala gonna boogalaba aba twogera ku busiraamu twogera ku buddiini nga ez'abakristaayo ez'abakristo ezitambulira ku Yesu kana twogera n'ezitambulira ku nabbi sallallahu alayhi wasallam akati abantu abo si be batandika ensi yaliwo kubanga mu ntandikwa Katonda yatonda ensi waliwo Katonda eyatonda ensi bano bonna banabbi baani bonna bava mu Katonda eyatonda eki ensi bwe yajja nebaawo ne tutandika okufuna obukulembeze kuba Katonda ffe twalina obukulembeze buno buwandiise obwa bakabaka ba Dawudi bagundi bakabaka ab'edda kati ffe awasoma Bayibuli tulinamu kye tuyita Old Testament ne New Testament kati Old Testament it starts from the Genesis nti Genesis y'ensi ekugamba nti ensi yabeera bbanga jjereere Katonda n'atonda ebirala n'atonda amazzi n'atonda n'ayawula ekizikiza n'akyawula ku musana ku kitangaala nekifuuka ekiro kino nekifuuka emisana ne tutambulira awo abantu abaasooka nabo ne baboogerako omuli Adamu ba Eva baani ebyo byonna mu ntandikwa ebyo byaliwo kati bwe byabeerawo ensi n'ekula ne tulaba abaana abaali ab'endeemu nga baawukanamu ono nadda eno ono nadda wa ono nadda eri mu bitabo mu ebiri ontegedde bulungi nnyo ono n'akwata lino ono n'akwata lirwa ono n'akwata lino kakati oba Cain ne Abel that is the best way to understand that ensi n'etandika si yata munne kati olw'okuba ebyenfuna nebigenderako ensi n'etandika ensi bw'etandika nejjamu ebintu bingi bakabaka ne bajja bakabaka bano ne bajja obuwambe ne bubeerawo abantu batandika okugujubanira ebintu ontegedde enteekateeka y'ensi n'ebaawo abantu ne basoma ne tuba n'abakugu nga bayivu ontegedde okusinziira ku nteekateeka y'ensi kuba Katonda nga amaze okutonda ensi naye n'abagamba waliwo agenda okuva waliwo alijja kubanga abantu luli baalootanga buloosi ng'oli aloota Katonda ng'amujjira abantu baatambuliranga ku ssaddaaka ontegedde batambuliranga ku ssaddaaka embuzi ngiwaddeyo endiga ngikoze eki ngiwaddeyo era okukkiriza kwabwe kwatambuliranga mu kukola ki mu ssaddaaka wali
okukkiriza kwedda tekwali mu mutima nnyo, kwali nnyo kwali vivid nga kulabwako, nga Katonda akujjira n'akugamba nti owaaye muzeeyi Masembe nkutumye genda okole kino ne kino nti kale. Era bwe wagaananga ebyabangawo byakola ki? Byabangawo. Katonda yennyini yateekangawo bakabaka. Bakabaka ab'ebiseera byonna. Programu yalo tuli mu kuyiga. Tuyige. Era bwe tunaavira wano nga buli omu ategedde ani mutuufu ani muki? Mukyamu. Kakati bwe bitambula bwe bityo naye ng'ebyawandiikibwa byo weebiri. Bigamba bitya? Amateeka Moses Katonda ge yamuwa 10. Olwo gakyali mangi nga tegali na 10 gokka, gaali mangi gonna weegali. Enteekateeka zonna nga zigenze mu maaso, ekiseera kituuka bannabbi batandika okukola ki? Okujja. Mbijabula bujabuzi nkutuukire ku kinyusi. Ayagala ekiwanvu ajagenda mu kitabo. Ensi bino byonna byenjogerako, soma first Old Testament gisome. Otegeere creation, otegeere ensi yatandika etya. Then bw'omala okutegeera ensi yatandika etya, otegeere mu New Testament nga Yesu amaze okukola ki? Okujja. Abo be baki? Betuyita bannabbi. Ontegedde? Nkufuna. Eddiini weetandikira okukola ki? Okusaasaana. Okwawulira. Bano basiraamu, bano bakkiriza mu Isa, bano bakkiriza mu ki? Kubanga Isa ye Yesu. Ontegedde? Kakati eyo enteekateeka n'ebaawo. Kakati enteekateeka eyo bakabaka baabeerangawo ng'era b'amaanyi nnyo. Era ng'abantu olina kuweereza kabaka. Ne ku mulembe gwa Yesu waaliwo bakabaka? Yasangawo bakabaka. Tuli mu kuyiga nange. Yasangawo bakabaka. Kakati kubanga Yesu azaalibwa ku mulembe gwa Pontio Pilato. Kabaka. Azaalibwa. Kati ate naye bwe yajja nga mwana waani? Wa Katonda. Kati bano bonna abaali abasomi b'ebitabo abaamanya, abataamanya tebaakola ki? Tebaamanya. Kakati mu nkola efaanana bw'etyo, Yesu atuuka, waliwo abamuwa ekitiibwa, waliwo abagamba nti ate ono akimye eki? Ontegedde? Waliwo abamutya, waliwo abagamba ffe tulina kabaka waki? Waffe. Era Yesu n'akula ng'omwana omuto n'akula, nti omwana azaaliddwa biki byonna byonna byabaawo ne bibaawo. Omwana mu kkula kwe, olw'okuba nti yaliko divine mercy, bingi ebyabaawo bye tutasobola kgendamu kuba ffe tetuli bapulisiti, naye ate we understand the divinity. Ebyo byonna nga bibaddewo, bakabaka okubonaabona okwabaawo n'ebigendererwako n'ebigendako byonna. Tutuuka ku kiseera Yesu akula. Akuze, waliwo kati confusion za mirundi egi ebiri. Waliwo abantu abagamba nti ono omusajja azze kudibya bwakabaka. Ontegedde? Tebeeza Mutebi ali wali ne wajjayo omwana n'ajja n'atandika okugamba nti nze kabaka. Ontegedde? Ova mu lulyo lwani ggwe? Nga tolulina? Ate ng'alulina. Naye ng'ebitabo byamwogerako nti alikola ki? Alijja. Kakati confusion eyo yonna mwe mwavaako ne Yesu omukomerera. Naye mu process ya Yesu okubeera nti yali ku nsi kuno ng'aliko ng'omuntu, ebintu bingi bye yasomesa abantu. Ng'ebiriwa? Ekisookera ddala, yajja n'abategeeza nti sajja kudibya nkola yammwe y'ensi. Kubanga abantu bangi abaataputanga baagala okunafuya obwakabaka obwaliwo. Ontegedde? Nti oli ali yeeyita kabaka, ate gwe kabaka. Ontegedde bulungi nnyo? Abagezigezi kuva dda baaliwo nga bataputa ebintu mu ngeri ey'amajenjeeke. N'abasirusiru kuva dda baaliwo. Yes. Era kitagala nnyo nze kyobulaba abantu abasiru mbawa ekitiibwa. Balina ne bajjajja baabwe. Era tolowoozanga nti omusiru takula. N'omusiru akula n'akaddiwa.
n'azaala n'abaana abazzukulu ontegedde naye nga babuyabuya kyengezaako okulaga kyeki nti twatuuka ekiseera kyatuuka nga waliwo confusion mu bantu abaaliwo ekiseera ekyo kubanga waliwo kye bayita enteekateeka y'ensi kuba ensi yesu si yagitonda ensi yaliwo kituufu ensi nabbi swallale wa sallam si yagikola ki si yagitonda yagisangawo kituufu kati twogera ku mutonze yatonda abo nti abo yabatu jjajjaffe Adamu ne Kaawa ensi bagisangawo webale nnyo kati ab'ensi bajja kugiruŋŋamya ontegedde nga bw'onoogamba nti ntuuse wano kujja kalanda naye enkola y'emirimu gya wano si ntuufu noowa kubaliwo ku magezi tutereeze wali abayingira bayitire wali kakati ekirala wano tumenyewo tuteekewo omulyango ontegedde abava eri wakyengulu kati abagezigezi batandika okujja nga bagamba nti nedde gwe beera manejja ono aliwo talina kyatuyamba kati gwe noga nti sizze kutwala bwa manejja nzizze kuluŋŋamya manejja ategere kyakkola sizze kutwala buyinza bwe kubanga ogwo si gwe mulimu gwange omulimu gwange gw'ogundeese kutereeza abantu abamanyi emirimu engeri gye bagikolamu waliwo abantu waliwo kye bayita revamp mu institutions okubeerawo emyaka 10 ne bajja ne bagamba tukolemu ka revamp ne baleeta abakozi abapya ne babateeka mu gundi ne bateeka mu manejja kuyambako kutereeza nteekateeka kati ensi yaliwo naye ng'erimu matankane muki mungi katonda ateekawo abantu abo asindika bamezaya asindika bagundi asindika abantu ab'enjawulo wamu n'abamujeemera ne batakola kyebatuma bangi kakati bano bwe bajja abagezigezi abaliwo ne batandika okwentapulating embeera fe bino bye tukola waliwo abaasooka obbikola kituufu bw'oba oteba ekiseera ekyo naye nga bw'oba tebalina interest si zaabwe oba otannyonnyola ensonga naye ng'alina engeri gyagiwesaamu to benefit his agenda yakyawadda kabaka n'agamba atufunye kabaka omupya oyo kasasiro ono katonda yamutumye ontegedde bulungi nnyo era be battisa yesu ontegedde bulungi nnyo nti bakabaka ekiseera ekyo kati yesu mu kiseera kye ekigambo Kaisaali kivaawa omulangira kye yayogedde noono munnaffe kye yazzeemu aniŋŋamba omulangira yagambye noono munnaffe owa Kaisaali kaakati era abantu ne bakuba mu ngalo ekibuuzo kiri bwe kiti ekigambo Kaisaali kitegeeza ki ekigambo Kaisaali kitegeeza enfuga ey'amateeka Adam ekigambo Kaisaali gwandaba bino tebiriko option si byakulowooza tuli mu Bayibuli byawandiikibwa ne bigamba bitya ekigambo Kaisaali kitegeeza enfuga ey'amateeka bwe yajja kuno oba mmwe gwe muyita Isa oba mu nteekateeka eyo bwe twaliwo bwe baaliwo abantu abaaliwo bwaliwo olwedde nakulaze dda nti ensi yali yatandika dda ontegedde era ensi teyakamala emyaka 2000 ezya Yesu yatandika ti dda kakati ensi teyatandika ku nabbi Muhammadi yali nabbi naye ensi yali yatandika yaliwo kitegeeza waliwo enteekateeka ezaaliwo kakati bano bajja kuluŋŋamya kati mu kuluŋŋamya ensonga ejja etya Kaisaali avaawa waaliwo enkola nti abantu baali bakola kugambe basaddaakanga zaalinga saddaaka ontegedde era nga basaddaaka tewaaliwo nkola ya spirituality waaliwo nkola nga ya saddaaka nkufunye ontegedde nena nkutegeera nti tewaliwo spiritual
feeling waliwo a lot of sadakas message George Sindika baba nabitegeera be bamanyi okay nti sadaka ezo bwe zaakolebwanga ekiseera kituuka bano boobota abaatuulanga ku ppano z'ebiseera ebyo nga bagezaako okuwunzawunza amateeka balabe engeri gye bayinza okkifunamu ne batandika okugamba nti nedda tetulina kuwa musolo muwa gwaki ontegedde nkufunye Yesu abagamba nti nedda mulina okuwa omusolo yabagamba mulina okuwa omusolo nze sajja kuno kujjawo nteekateeka ya nsi najja kuluŋŋamya bigambo bya Yesu yebyo bigambo bya Mezaya oba bye wandiise bigambo bya omutume okay ontegedde gwe baalanga edda nti alikola ki alijja kati bano baba batayagala kuwa musolo ng'ate bakola bizinensi baagala okukozesa kano akakisa nti Yesu yagambye tetuwa musolo lwaki tuguwa naye enteekateeka y'ensi era Yesu n'abagamba nti bannange bino ebigambo byenjogera biri mu gundi mu Dawudi mwebiri David buli awakanya ebigambo bye genda osome okay ochegedde gundi is David ndoza mukaaga okuvaawo na story yonna gisome agenda awo chapter y'omukaaga gisome nkufuna tutuuka ku level nti abagezigezi b'ekiseera ekyo batandika okwagala okukozesa ensobi omwana wa Katonda batya baagala okumulaga nti gwekozze biwedde tebagala kuwa musolo ate nga bakola kubanga enteekateeka y'ensi ekiseera ekyo enfuga ey'amateeka eyaliwo yali nti buli muntu bw'okola olina okuwa omusolo ng'era kati bwe kiri so kati omulangira Kasimu Nakibinge bw'abanga yagambye nti nno bano baminisita n'abali abamunnaffe Kayisaali yabadde mutuufu emirundi gyonna kubanga Kayisaali y'enfuga ey'amateeka era bw'otunulamu Museveni wano ye mufuzi w'amateeka mbu yabadde ajeregerera pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nedda abantu baffe obutamanya bwabayinga abantu baffe tebakola ki tebamanyi kati mu butamanya ate mwe basinziira okwagala okubaako bye boogera nkufunye ontegere bulungi nnyo bino bye twogerako si bijja mu mutwe biri mu Bayibuli byawandiikibwa weebiri era n'ekigambo Kayisaali mwekiri si kigambo kyange si kya mwami Kasimu Nakibinge omulangira si kyani weekiri Yesu ng'akyogera nti ebya Katonda bibeere bya Katonda n'ebya Kayisaali bibeere bya Kayisaali kubanga bano baali baagala okuddira Kayisaali bamugatte mu bya Katonda ani atandika okwogera ekigambo ekyo mu byafaayo by'ensi Yesu yennyini agamba atya agamba bano abaali bamugamba nti naye twandiwadde tuwa omusolo lwaki tuwa omusolo bw'oba b'ekiseera ekyo babuzaabuzizza society bagirimbye temuguwa oli kabaka mukyamu ontegedde abagamba nedda ze sajja kukola ki kudibya nkola ya nsi najja kutereeza ebya Kayisaali bibeere bya Kayisaali n'ebya Katonda bibeere bya Katonda mu nkola efaanana bw'etyo n'abalaga n'omutemwa nti omutemwa gwe bw'ofuna emiliyoni emu spirituality oba Katonda ow'omu ggulu ayagalako only 10% kyetuyita tithe the tenth or the tithe mwe muva tithe ayagala nti bw'ofuna omutwalo ye Katonda ayagalako 10 mu maaliyo nkufunye ontegedde bulungi nti gwe teweetaaga nti bw'oba ofunye emitwalo bw'oba ofunye 1/10 ky'omutwalo ziba mmeka 1/10 si 10 omutwalo gumu 1/10 kiba mmeka olina kujjako mmeka mutwalo 10 ze sente zowaki zowaayo eza Katonda kati waliwo kye tuyita tithe waliwo kye tuyita offering era wano abantu confusion weeviira kwebyo ebibiri nti tithe ze ziri ezitaliiko discussion kyokka offering kankugereze ku kintu ekisinga okuba ekyangu kiriwa
simanyi oba gwe wali owasiza naye waliwo bwe baba bawasa kuba nakyo kiri mu gundi kiri mu spirituality okuwasa kya mwoyo omukazi omusajja amukolerera n'amukola ki n'amuwasa naye bw'oba okolera omukazi kyetwandise nga tayisi gwe mutwalo nti bwe muba nga bagambe nti tugenda w'abagundi kuwasaayo ne bakusalira omutwalo nti gwante ttaano ontegedde bw'ozifuna ne bw'ogenda nazo zokka teryakubuuza baba baatemye ekyo kye bayita omutwalo naye ku mutwalo guno osobola okwongerako kye twandise offering gwe waayo ky'oyagala oba ogattako nakati oba ogattako bugga oba ogattako migaati oba okola ki ng'okwagala kwe kuli kwe kubeera nga bino byonna tetumatalinga nnyombo oleese sukaali kiro 8 tebaagala kumanya omutwalo gwa taata wali mugundi babuuza omutwalo gwa taata muguleese tebabuuza muleese offerings muleese bintu byenkana ki namaane bakubuuza amahale go ogaleese ge mahale nti byonna bigenda okubaawo bijja kubaawo emmotoka zemugenda tambuliramu is another thing naye ekikulu bino byabasalirwa mubireese bino eno banyongereza bino banyongereza tulera ya sukali tetwagala kumanya oba mugireese oba temugireese nyongereza naye biri yenkizo biri byebiwasa omukazi kati confusion awo abantu bagikola ki bwe bagitankanira oluusi obutamanya kuba Katonda osabanga nnyo ebintu bibiri Katonda n'akuwa amagezi naye amagezi begaba tegalimu kutegeera tewaba mulimu oba owoomye kati abantu baffe abantu balina knowledge naye tebalina wisdom si byebimu byanjawulo knowledge kwe kumanya osobola okumanya ebintu bingi naye nga tolina kutegeera okumanya n'okutegeera byanjawulo kati abalumbye omulangira bali kuki balina okumanya kungi naye tebategeera I'm very sorry to say but nalabye gundi muganda wange Andrew I mean not Andrew Ben Kibuuka but mwami Senkubuge kuba ye full figure story munenya naye mwami Senkubuge aswaza muleke kubanga yasinze n'okwogera in fact full figure submission was better than Senkubuge submission ebyaddala aga Katonda mu ggulu full figure submission was way better than ya Senkubuge. Lwaki Senkubuge omunenya nnyo kubanga Senkubuge asobola full figure yes through everything emyaka esse egundi exposure ontegedde bulungi nnyo education level ontegedde kitegeeza nti full figure was way better than Senkubuge's gundi kubanga kyeboogerako ekya Kaisaali tebakitegeera Kaisaali kitegeeza enfuga ey'amateeka Museveni yafugira mu mateeka mu Uganda ebya gundi ebya kabaka waffe bya Katonda bamuzaala kabaka oyo ajja kufa kabaka Museveni twamulonda bulonzi yajjira mu mateeka era yafugira mu mateeka asobola okufa nga si president aziza n'okuvaako ate ne bw'avaako tetuzaako mutabani we oba muwala we okuleka ng'era tubalonze buki bulonzi kakati eyo ye Kaisaali entuufu ebyakabaka yazze Katonda akutonda ng'oledde ogenda kuba kabaka ng'oli kabaka okula from onakula olusooka okuva lwe baconceiving mu lubuto oyo ye Katonda kubanga Bayibuli etugamba nti Katonda akumanya nga tonnaba bw'okimanyi nti Katonda akumanya tonnaba gwa mu lubuto lwa nnyoko kitegeeza ki eyo Bayibuli bwetyo bwetugamba simanyi Quran bweyogera yes nti Katonda ye akumanya tonnagwa mu ki that means it is divine akumanya tonnagwa mu lubuto kitegeeza nti gwe ogenda okukwana omukazi Katonda yategedde nti ogenda mukwana n'ategera nti ogenda omwana gwe mugenda okuzukola ki okuzaala kyova kabaka tetumulonda tetumwogerako tetumubuuzaako naye tusanga busazi nga byekoze nti oli ye kabaka jjajja waffe
talina nsobi gye yakoze. Jjajja waffe yayogeredde mu kye twandiise, yaggyeyo mu Bayibuli n'akyogera mu Bayibuli. Yayogeredde, in fact ye yayogeredde mu gundi, yayogeredde mu idiom. Waliwo kye kiyitibwa idiomatic expressions. Abantu abamu tebabitegeera. Byayogereddemu ekigambo ekyo baabitegedde. Bo bayinza okuba baabitegedde, bana baabirabidde wala tebaabitegedde. Basenkubuge. Ontegedde. Obutamanya ndwadde embi kankubuulire. Ate ng'esenkenyezza Abannayuganda wano. Abantu abamu bayogeza busungu na butayagaliza na mitima mibi na kukyawa. Teboogera out of experience and understanding. Kugambye okumanya n'okutegeera byanjawulo. Abantu bangi bamanyi naye tebategeera. Ontegedde. Ekyo ekintu kiri very clear. Kaisaali y'enfuga ey'amateeka. Kubanga ekyo ekigambo si kipya. Kyadda. Ebya Kaisaali bibeere bya Kaisaali, ebya Katonda bibeere bya Katonda. Katonda yateekawo obukulembeze buno. Ontegedde. Kakati ate Katonda wano n'akuwa nti enfuga ey'amateeka yeeno. Museveni ye mukulembeze w'amateeka mu Uganda. N'olwekyo wa Kaisaali era si kivumo si kibi. Sekumanya nkugambye kye kimu ku birwadde ebiruma Abannayuganda olwaleero. Ate Obote bino byoli mu kusoma biva mu Bayibuli. Mbale manye pastor kati mutuma akola atya asome Bayibuli agimaleko okuva ku gundi ategeere Kaisaali kitegeeza ki. Ontegedde nkufunyaawo kubanga Dawudi waliwo omusajja omba mu Bayibuli omwo. Abasajja abagezigezi baamuyunga nga bataddewo embeera nti omusajja ono takusinza Mukama. Alina akasajja kasinza. Ontegedde. Kakati waliwo olutalo lunene nnyo. Abantu bangi nga tebamanyi butya bwe nnyinza okusinza Katonda ng'ate bwe njagala ne Buganda. Ontegedde. Waliwo confusion awo. Era kyobala tulina abajulizi b'e Namugongo. Ontegedde. Nti confusion awo we yava. Because history repeats itself. Awe wava confusion ye Namugongo. Nti buli eyalokokanga balowoozanga ali against Kabaka. Kyekyaviirako abantu abana bafiire Namugongo. Mulimu Abasiraamu, mulimu Abaprotestanti, mulimu Abakatoliki, bonna bali awo. Ontegedde. Naye bonna balowoozanga bano abaali abagezigezi ba Kabaka bamugamba nti abasajja bakuvuddemu mbu balokose. Ontegedde. Kati waliwo confusion. Omuntu alokoka atya n'abeera nga mulokole obanga Musiraamu naye ate ng'aweerera. Era tukimanyi nti waliwo abantu abaafa ng'ekyabatta ekyo. Senkubuga agamba mukulu Nakibinge emboozi gy'onyumya ezo mboozi z'amalwa ate nga nkwewuunya oli Musiraamu tonywa malwa. Yeetonde olw'obutamanya bwe. Senkubuge weetondere omukulu w'eddiini kubanga wayogedde out of oba hate oba ignorance oba I don't know naye nga wakoze ensobi ennene kikyamu. Ontegedde. Ekigambo ow'ekitiibwa kye yayogedde si kikyamu era si kya kivumo era si kya bunyoomi, kigambo kya bukubiriza. Senkubuge byayogedde bikyamu yabyogeredde mu butamanya. Ekigambo kyayogedde kya bukubiriza. Maki bayita obukubiriza? Nagamba nti Kaisaali y'enfuga ey'amaki? Ey'amateeka. Ontegedde bulungi nnyo. Y'enfuga ey'ensi. Katonda gye yagamba nti ebyensi bibeere ebyensi n'ebya Katonda bibeere bya Katonda. Naye yakozesa ekigambo n'agamba nti no ebya Kaisaali mubireke bibeere bya Kaisaali n'ebya Katonda bisigale nga byani? Nga bya Katonda. N'addamu n'agamba mmwe abawoza mbu simanyi temwagala gavumenti. Lwaki temwalaba endagaano ya 00 ne mutagisayininga?
uliriza buli kiseera kiba n'ebyakyo ontegedde era si kyamagezi kunenya bantu kubanga omulangira Kibinge si ya signing endagaano eyo otegedde era tanazaalibwa tegedde uno nnyo so kati si kyamagezi kunenya bantu ku bintu bye batamanyi nako ontegedde si kyamagezi naye ebyo byonna bina nkugambye abagezigezi b'ekiseera ekyo ekibaawo basobola okutaputa ensonga okusinziira bo nga baba baagala naye nze mbagambe bino si bya mutwe gwange ekigambo Kaisaali mu Bayibuli mwekiri nekyo kitegeeza weekiri ne reference omusajja yakozeko naye ontuufu wa Museveni yakulira amateeka enfuga ey'amateeka gye bayite enfuga eya Kaisaali enfuga eya Katonda yeya kabaka yeya Katonda kuba Katonda yaleeta abakulembeze abo nkugambye agenda okugwa mu lubuto lwe ng'olwedde ki kabaka mbwe ekibuli ewajjuddeyo abakadde bangi akakiiko konna konna bwe baakolawo n'akakiiko k'abakadde lwaki tayogera ku ebyo Senkubuga abuuza well omanyi ebibuuzo ebimu ansa zaabyo oluusi tezirabika lwa nsonga emu ani abuuza Senkubuge wekatali girya ye yaani tuddeko emabega ye yaani ffe twatumalayeko nga yeesimbyewo n'azannya ogwakwawuza Senkubuge yeesimbawo okwo tugendeko ku byafaayo bye ne ssente n'azirya buli n'atakola gundi yatambula wa olinayo ebifaananyi bye ng'ali mulaale yali luddawo oyo Senkubuge ye yavaako kankubuulire ye yavaako n'okuba nti kati gundi Electoral Commission tekyawa beesimbyewo ssente atya yali essente z'abantu yali essente z'okwesimbawo teyatambula ate yatambula teyanoonya akalulu ani ng'akanoonyaawa ate n'amala n'akavaamu n'alyoka atugamba n'atugerera akagero nti ensuwa y'amata weeyiika bw'egwa wansi n'eyiika amata buli gamu gafuna gye galaga ko ye kye yakola n'afuna gy'alaga abantu bagamba nti kati ababadde bampagira mwenna mweyiye akasente yakazaayo ye senki akaluwa kano ke bawa agwa risiiti ng'akazaayo be batandika ozannya egyo emizannyo egireetedde buli kintu eggwanga lino liraba livudde wala era bino byonna byolaba biriko entandikwa era biriko n'enkola nze Senkubuge y'omu ku basajja be nali nsinga okuwa ekitiibwa kubanga nze ne bwe nali nkola interview yange nga nnyingira ekitongole ebiseera bye bakiyita Blacks Performers ewakatolo bw'amaawo bambuuza muzannyi ki gwe weesinga okwegomba naye bagamba Charles James Senkubuge of course nalyo galyaliko yalina mangi kikulukusi gundi bisinde bitwala afande empima siasa divaawa siasa avivaawo era mukalulu yatukuba siasa gozaaki bamwita kabulakata kavaawo era byebyo nti kabulakata afuuke president so kakati tulina okutegeera nti waliwo obulimba bungi mu society naye tubasabamu mwenna aboogera eri abantu abangi mutuyambe muleme kwonoona society temuleeta bukyayi mu bantu temuleeta bukyayi mu bantu omuntu bw'oba tomwagala mubuulire nti sikwagala n'ensonga ogimuwe naye toteekawo kintu kitaliiwo okyegedde bulungi nnyo ebigambo ebyayogeddwa ow'ekitiibwa Kasimu na Kibinge bigambo byabadde by'amagezi bugezi nti omusiru tasobola kubitegeera naye tebyabadde bikyamu ebyaddala si kituufu kugenda ku sudi ya pulezidenti nti baakuvumye ne bakuyita Kaisaali Kaisaali kitegeeza enteekateeka oba enfuga ey'amateeka Pulezidenti Museveni yatufuga mu mateeka ontegedde n'olwekyo tewabaddewo kivumo tewabaddewo kintu kyonna there is no problem at all ontegedde bulungi nnyo era kakati bano baleme kuteekawo mbeera yakulowoozesa abantu nti muleete obukuubagano mu bantu obuteetaagisa ontegedde oli atandika okugamba nti musajja oyo ananvumira president oba ananvumira gundi no it is not true bye mutamanyi mubuuze
Bayibuli mubeera nazo. Bayibuli gisoma ogitegeere. Okay. Eyogera ki? Otegedde? Nkufuna. Bo bano balondoobamu bye baagala. Balondoobamu bye baagala. Babeerawo nga bajjamu bye baagala. Naye gw'oliko pasita. Anti nkubuulidde. Tulina bapasita bangi nga ye mu Bayibuli ajjamu by'ayagala. Bajjamu bye baagala. Mu Bayibuli. Naye singa babasobola ogisoma yonna neggwaayo. Kaisaali kigambo kirungi nnyo. Kiraga bulazi nti kye kigambo ekitegeeza enfuga ey'amateeka. Period. Omukulu ono tukyasobola omujja kadeefi. Otya. Otya. Ajibwa kadeefi. Otya. Senkubuge. Ajibwako. Tosobola gimujjako because he is inconsistent. Omuntu yenna yenna ng'ali inconsistent. Kadde ku kintu kati ng'ekyo ekyabaddewo. Si kirungi kubanga abakulembeze bano abakulembeze be tulina bawa ekitiibwa. Tulina bawa ekitiibwa. Mukulu wa ddiini ate mukulu mu Buganda. Bw'ayogera ekyo kyabadde ayogera yadde akitegeeza. Abasajja bayivu. Bayivu. Omulangira Kassim Nakibi nga musajja muyivu. Tasobola kwogera kigambo nga kibi. Tasobola. Just kyayogedde kyazitoyedde abantu emitwe. Omanya ebigambo ebimu those are idioms. Why Yesu bw'atyo bwe yatambulanga yayogerera mu ngero ezo. Jjajja waffe yaddidde tuleera n'agitika abantu abamu. Yaddidde ebintu ebigenda ku tuleera n'abiteeka ku kagundi kalukumi 200 kati ne kagwamu. Kati emitwe gyazitoyedde ddala tebabitegeera. Bino binene byabanene ebyaddala nkubuulira. Ekyo nkikubuulidde era awo we mbakomezaabo. Sina kye mbagambako. Awakanya bye njogedde aleete Bayibuli atule wannange ntule wano. Nyiriri ku lunyiriri. Lunyiriri ku lunyiriri. Agamba mbu obote. Agamba nti nze. Ekyakaisaali kifu. Agamba nti ekyakaisaali kivumo. Kugambe Yesu yali addamu bayaaye. Abaali batayagala kuwa musolo. Kubanga enteekateeka y'ensi olina okuwa omusolo. Era ffe ekitukayanisa oluusi ku misolo egiba gijja is the results and the unfairness in distribution. Naye ensi etambulira ku misolo kubanga enkola eri enkadde y'emmaanu yavaawo. Omanye emmaanu yavanga mu bbanga n'egwa emmere. Ontegedde. Yesu luli Katonda baamusabanga Katonda tuwe emmere n'asuula emmaanu ne balya. Ontegedde. N'enkeera ne baddamu. Yesu yennyini yagamba oyo Mesaya gwe baatuma n'agamba nti nedda ogwo omulembe gwakola ki? Gwavaawo. Emirembe gibadde nga gijja bwe gityo. Omulembe ogwo gwakola ki? Gwagenda. Kati omulembe oguliwo wakukola. Kyova olaba nti muntu oyo yayimirira ku kigambo kye yatandika nakyo mu ntandikwa. Nga baadamu bamaze okwonoona. Nti muntu oyo gwe munojjanga ekyaki? Ekyokulya. Era mwe kikyali. Kakati ng'ate bw'osasula omusolo gw'amateeka gwa Museveni ogwa Kaisaali. Oba byanfuna baagala kulaga eri bakola. Ogwa Kaisaali olina okuguwa. Bw'omala okuguwa ate n'ogenda ne mu kyaki. N'owaayo. Oba mu muzikiti. N'owaayo zaka zammwe. N'owaayo ekimu eky'okkumi. Tekitegeeza nti kati bali abayaaye baali baagala kujjawo guno omusolo ogw'ensi. Naye numba gukola amalwaliro, gukola emisomero biki byonna. Kati ye Katonda n'agamba nti nze saagala kingi. Ku maali yo njagalako 10%. Kimu kya 10. Jjajjaffe yatulabudde ku bannabyabufuzi abakyukakyuka. Tubeegendereze wano wetulaga. Ne abantu babitegedde oba just era nakyo bakomye bukomye awo ne bakuba mu ngalo. Bannabyabufuzi bonna bakyukakyuka. Olwaleero tetulinawo munnabyabufuzi gwe bazaaya mu kibiina ng'akyakirimu. Mbuliraayo omu. Ndabanga abatono. Gwe mbulira omu. Nga mu bulamu bwe bwonna abadde mu kibiina kimu. Ani? Nga baamuzaala n'abeerawo mu kibiina kye n'akibeeramu. Olaba ne Museveni yakyuka. Museveni yakyuka yakobeera mu bibiina nga 4. Tugende kwani MP. Taliiwo. Ebyobufuzi byakukyukakyuka. Yagala tubeegendereze. Kubanga kati obwegendereza buvaawa.
nti mwegendereze nga mukola selection. Kyova nkubuuziza mbu statement y'omulangira abantu bagitegedde oba bakubye bukubi mu ngalo. Kugambye obutamanya kyekimu ku kirwadde ekiruma Uganda. Abantu bangi abalina emitwe minene nga guno ogwange, abalala bambala n'amasuuti manene bwe gati, oluusi bayinza okukulowoozesa tebategeera. Naye nga tebategeera. Olwekyo buli muntu yeesabire ategeere nti tulina okuba n'amagezi n'okutegeera. Ekyokubiri, tulina okusala amagezi okulaba nti tukozesa emitwe gyaffe. Nabagamba tuwaliwo eriiso lino eryawana eryokusatu lino. Lino eriiso tulina oddikozesa ennyo okulaba ewala entuufu ey'okubirabamu. Temukyamuukirira ebyobufuzi kati eno season we tuli mu byabufuzi temukyamuka. Londa omuntu ng'ogenderedde. Ontegedde. Tolonda muntu kubanga wakyamuse. Londa omuntu ng'okoze ki? Ng'ogenderedde otya ng'omaze okutegeera values ze biki byayimirirako, ayinza tukolera ki. Ontegedde bulungi nnyo. Ye biki byabadde akola emabega. Kubanga abantu baffe wano beerabira nnyo history. History repeats itself. Omusiru ne bw'omulonda n'omuwa akalulu tekimugeziwaza, asigala musiru. Ontegedde. Oli bw'aba nga mugwagwa ne bw'omuwa obululu 1,000 asigala mugwagwa. Ontegedde. Ate obukulembeze tebutandika nga bakulonze. Obukulembeze bubaawo even before nga teri naye akulonze. Ontegedde. Obukulembeze tebutandikira mu parliament, tebutandikira mu ebyo bintu. No, obukulembeze bubaawo even before. Kati ffe tulina challenge nti abantu batunuulira nnyo omuntu nga bwe yeesimbyewo oba nga bamulonze. Kyova nti mukomplaininga oli amala n'atya n'ogamba nti musajja tatuyambye. Ddi lwe yali abayambye? Bwe gugamba nti abayambye, ddi lwe yabayambako? Obukulembeze tebutandikira mu parliament, tebutandika ng'oli kansala, tebutandika. Obukulembeze obulaba, omukulembeze aba ne characters, waliwo characters ez'obukulembeze. Essaawa eno twagala nnyo omuntu agatta so saayawula. Eyo nkola egi emu weetaaga omuntu afaanana bw'atyo. Essaawa eno twetaaga nnyo omuntu ategeera, kubanga society gye tulimu eyo abatategeera bangi. Essaawa eno twetaaga nnyo omuntu amanyi atunula ewala. Kuba abantu bangi olwaleero essaawa eno batunulira mmere ya leero, balowooleza wano mu mbuto, baagala kugula mamotoka, baagala zimba mayumba, bakola biki. Be bantu be tulina. Tulina okuba n'abakulembeze abalowooza beyond that. Ontegedde. Naye ekyo togenda kukiraba ng'omuntu omaze muwa kalulu. Waakiri olekayo okulonda. Zano okulonda omuntu gw'otategeera. Mpuuga ono yagwa nnyo okutuuka ekiseera nga si mukungu w'Emmengo. Yali ndowooza. Yali. Oba akyali. Ne bamutuuza ne abantu. Kubanga wansi omukungu ajja kuba mukungu forever. N'omulangira ne Katikkiro n'atamulaba na mulaba bamusindikidde kapapula. Political words ezimu zeegendereze. Ntya? Yabadde amulabye. Yabadde jasa yagala kuweewa kigambo kye. Kireme kulabika bubi nti Bobi Wine aganya okumukola ki? Yadde akiwewa. Okyegedde? Era ki yaganya okumwogera? Abantu baffe oli akola okusalawo okusinziira ku kutegeera kwe n'okumanya kwe. Oli asobola okukola okusalawo. Kati bw'aba nga yakoze okusalawo nga kufaana bwe kutyo, no problem. Kino Katikkiro yayagadde kiteekamu akibalansinga kireme kulabika bubi. Kireme kulabika bubi. Naye kufa abategeera twakitegedde. Katikkiro yabadde amanyimbo waali. Yabadde akimanyi bulungi. Buli omu yamulabye. Mpuuga tasobola kubula. Mpuuga de mapuuga? Tasobola. Si wa bulijjo. Tasobola kubula. Naye ebyo ebintu bibaamu. Kubanga nkugambye political season eno abantu omanyi bagamba munno mukabi ye munno ki? Ddala. Kati ekiseera kino eky'ebyobufuzi kino kigenda kwanika abantu bangi. Ontegedde? Wano abantu bakunamira. Wano abantu bakunamira. Oli wayogerera ekigambo ky'otasuubira kwogera. Nkufuna. Kubanga either ayagala kuyitamu mu kalulu oba alina gw'ayagala okuyisaawo oba
oba yagala kulya kyovala ffe mu Buganda first tubagamba yo mulonde abantu ab'obuvunaanyizibwa ontegedde abalina enkulaakulana gye bagenda obbagattako so si abantu bemukyamuukiriddeko okyamuse leero omuntu lwosoose omulaba ng'okyamuka omuwakalulu understand ekyokubiri musome manifesto zaabwe read their manifestos olimu musabe manifesto because sajja bamunyonyola mwenna omulangira yeewuunyiza agambye guno bukyanga azaalibwa bwe bwakasooka okulaba akalulu ne basimba mu mugongo era ne bakabba kakati yeewuunyiza nnyo mbwe bali takirabangako anti labayo okuba nti takirabangako tekitegeeza nti tekiriiyo ontegedde kubanga akalulu k'omugongo tebakabbira mu mugongo bakabbira ku ttale senta si wano mukubala kubanga otasobola kubala muntu emu 2 3 4 5 naye nane mmanyi tugenda okuba wali nalimaze okutegeera ekyo kiddayo wali kubanga wano era tewali njawulo kiddayo wali ku integrity nakugamba integrity bye bimu ku bintu bye tulaakinga ku ingredients ze tutalina mu society olwaleero nti oli bamuwa figa ng'eri 96 nefuuka 69 ontegedde naye ng'ate yasoma okubala nkufuna ye n'agiraba yeewunzise ogira muwa lumu 88 afaafagane ne bwagiwunziko esigala 88 talina waagigirira talina waagigiraki tumaliza n'omukulu ono naye bannaaye ebyalo byali byakukkuluma ate bwe mba temutwagala okuba twogera mazima ng'obagamba nga bansimira nange wali kumpi wenaziika owange kubanga kati bwe bituuse byava nfe oba nga nti sirina ssente ndi mwavu nnyo tetulina kye tuyinza kukola kakati k'abantu babuulire bagambe oba twasobola okwogerera n'otuuka w'otuuse lwaki kati olowooza tetusobola kukikola lwaki oyo atuka essente za Uganda zonna kakati ayogera bwe twali tukuteekamu walina ssente njagala kubuuza pulezidenti Museveni bwe twamuteeka mu bukulembeze yalina ssente kalwaki mukulembeza ssente nakutukangakanga okutugamba kwe kufa nti mujja tukuba amasasi mujja kukola ki mujja tusula mujja tutwala ekireka mutukube kiri kye mugenda okukola enough is enough ekiwalo kityo kituuka ne kikoma nawe noka nti katulongoose ate omusumba agamba oyo nomukulu Babu oyinza okubeera leeti naye byetogera n'obirongoosa akukkuluma era yagaye wuma muwulira mumukooyi kumpi buli kalulu ndowooza positioning etya ebifo byayagala biri very sensitive ate ndowooza biriko bannyini baabyo ekyokubiri nagambye nti mu kiseera ky'akalulu olaba ebintu bingi ontegedde mu kiseera ky'akalulu olaba ebintu biki biyitirivu omuntu asobola okwogera ekigambo nawe n'otya otegedde so kati bino ebintu ebimu biri ntaano ontegedde people will complain, people will say whatever they want to say, but the whole idea is very simple. This is greed for power. Abantu baagala buyinza buli omu waali ayagala. Tulina society kati eyagadde nnyo. Mwami Francis Babu asobola okuweereza eggwanga lino nga talina waali. Akisobola bulungi nnyo. Anti yagala beera mu kintu. Anti nkugamba ekyo nti tulina omuze kati oguliwo ogw'ekintu. Zomanya bakambuuza gye ngenda okwesimba. Obagamba kombo yagala. Kubanga abantu tebakyasobola kubeeraawo kulowooza nti omuntu asobola okukolayo ekintu nga akikoze mu lwa bulungi. Okyegedde. Nkufuna.
oyo alina wayagala okwesimba kati oyo bota ayogera nnyo oyo jidde sine kyenjagala nze kyenjagala yeggwanga Uganda okubeera eggwanga eddungi erinyumirizibwamu enguudo nnungi amalwaliro malungi buli kimu kirungi okyegere bulungi nnyo era ebyo nsobola byogera newankubadde siri mu parliament newankubadde siri mu kanso yonna nsobola byogera era ne biwulikika okyegedde kati challenge gye tulina nti buli muntu ayagala buyinza kyovula nti ffe ballot paper yaffe otuka n'ekiseera n'ogiweta mu bwoti luli twali tulonda akalulu kano akawedde ng'abaana bagenda ng'oli bwe bamulaba ng'aweseemu gundi bwebe nga bamubuuza olwani oyo gw'olonda kiba Museveni yasemba wansi kakati nga Bobi Wine ng'ali olwa wagguluggulu kati ng'abaana bagamba amwana agamba kasitooka tutegeera gwe toli waffe okyegedde abaana baali awo namuŋŋoona mbiriga eri awo gimanyi okyegedde bulungi nnyo zimanyi ku lunaku lwakulonda bemmala okulonda ate nga atandika okwetooloola olawuna ndawuna kalonde kakuume kyoliko no the idea is to see civilization tutuuseewa ontegedde era nze kyensaba enkola y'obululu eno kiwukemu tutandika okulondera omwezi mulamba nga tulonda ki yes mulonda gwe n'olonda nogaa kati ze nonze maze lwanti omwezi mulamba gwakulonda ng'oli asobola oteekayo akalulu ke even before ebintu ebimu tugende nga tukula kubanga ekireetera ebizibu bino bina mu bululu nga tubulonda y'ensonga y'okuba nti tulonda olunaku lumu mu 24 hours tulina okukola ki kubanga tumaze ebyaliwo mu 1996 ng'abantu bakyali miliyoni 2 mu something byebimu bye tukozesa nga abantu bali mu miliyoni 6 bino byakyukamu kiba kizitowa kitegeeza you're going to have wrong figures mutandika oyombagana n'abantu nkufuna ontegeera bulungi nnyo nti tetusobola kubanga enkola y'ennonda nkyamu gye tulonda nkyamu tulina obbitereeza babuyu yalwana yaliko kubalwana balwanyi mu nsiko yaliyo mu Kasakeri ayinza okuba teyali mu Kasaka naye nga omanyi ba offenders yali mufujirizi babujirira bagira ba propagandist balwana babu wa mu kibuga makati wano Musembe tuyayingira naye nga bonna balwanyi eruwero tuyatuuka omulwanyi aba mulwanyi oba olwanidde wa nesibe bajjajja baffe bagundi baya bazitokosanga baserwanga lwanga bakasirye eggwanga bagundi basale si beebo ono jeno omukyala yani bampiima badrago ati byabe baffe yatokosa wakazini kati nkugamba nti ebyo byonna weebiri naye bituzaayo nti obuweereza bubeere obuweereza ne bwe baba tebakulonze buweereza ate obaddewo ate weereza n'abaana abali munda mu kintu namwe mubeere feya eri abantu abafaana bwe bati bwema mwateesa bamafiya ebyokuteesa byammwe mubiveeko bave ku byokuteesa mubiveeko bamafioso baba mamafioso naye lwaki buli ayomba atujjukiza akagambo twalwana anti nkugambye tugenze tutuuka ku level embi abantu bagadde nnyo okwesasula naye twalwana tukijjewo tukikendeeza emyaka mingi nnyo mwagala kubasasula ki omanyi abantu baagala nnyo okuba nti basasulwa cash oba naye tekyetaagisa kubanga waliwo ate abatafuniddeeko ddala ate nga baalwana ffe tetunnafuna ate nga twalwana bajjajja baffe baalwana bajjajja baffe baalwana osanga emaali gye baayonoona twandi bali tugisanga osanga tuffe tugyogera bajjajja baagitokosa naye abafunye be batono okusinga ku baaliyo exactly
So the idea is very simple. Eno government bwe yali okwenunula kuno kwalimu embirigo nyingi nti almost buli Uganda yonna yalwana. Kati bannange ekikulu kya byonna engeri yokka eyotereza kino buli muntu tusaba abali mu buvunaanyizibwa mukole obuvunaanyizibwa omuntu ayite ku luguudo olulungi amalwaliro polisi gundi ekyuke polisi z'amasomero zikyuke polisi za medical zikyuke omuntu kale anyumire kubanga nze olaba abazungu be batusinga okuwa emisolo naye omanyi lwaki bakomplaininga maama anti olwala ne bakujjanjaba ebituufu ebungereza wano olwala n'olaba edda omusolo gwe gulaga ngenzijjanjaba gyakujjanjabamu eri beyond eri extraordinary okyegedde nti bakujjanjaba mu ngeri eri unspeakable ontegedde bulungi nnyo kati ekyo kyekiruma abantu wano kyobola nti buli muntu ayagala abeere mu kifo ekyobuvunaanyizibwa abeere ne ssente nga nnyingi kubanga ati agamba bwendwalira wano najjawo ezintwala e Bulaaya abantu bali people are insecure. That's why they are fighting to be in power. People are insecure. Ontegedde people are very insecure. Oli abeerawo ng'agamba mukama ngenda kujjawa senga ndwalira wano neetaaga miliyoni nga 23 ontekedde ngende e Bungereza okyegedde kakati agamba engeri yokka eyokuba nazo bizinesi kati etambula olwaleero bagiyita politics kuba bizinesi endala zonna zifudde kituufu zonna muzeebasizza oddidde otisse abasajja abo ne boolaba babeera n'ennaku yaabwe otisse MP eyakoba mu 6 MP eyakoba mu 6 omutisse miliyoni 2 ez'emmotoka byagula mmotoka ontegedde lwaki ensi yonna teyagala egenda mu parliament sente bazikendeezeeko zirina okusalibwa eyo parliament erina okubamu abantu nga 30 babasale n'ababaka n'ennamba yennyini neesalibwa n'ova mu kusala ennamba yaabwe n'osala emisaala gyabwe kubanga kyetuyita ffe gye twandigamba nti nno parliament luba lukiiko ontegedde bwe lukiiko lwotulamu osasulwa tugatte Makindye tumekwawula mbu simanyi Makindye east simanyi Makindye west kasasiro naawe kwata Kamakindye kona keeta kansala ogo nga yatula wali ku site nowa east ajja nowa west najja okyegedde simanyi north there's a lot of money being wasted mu bakulembeze ontegedde a lot of money ontegedde ebyo bye biruma abantu kati olina atandika okugamba lwaki nange sifuna obuyinza kubanga abantu balaba ssente bwe ziri awo azimbye Makindye anti kyenkugamba kati kankande babyuzizza eyo example yennyini ewedde emirimu Kawempe as we speak tebadde tena mubaka bose yemambuka n'eyamaserengeta okimanya ekyo teriiwo weri teriiwo weri era emirimu gigenda mu maaso waliwo oliddeko omuntu afudde kubanga temuli MP kakati tubireke MP kasasiro tutunulire emyaka 5 tutunulire emyaka 5 eri Kawempe side eri ne side tebadde na mukulembeze kuba oli abadde mulirayo kimu ekitagenze maaso Kawempe ate waliwo omukolo gwali gutekebwa ne gusazibwamu kuba tewali MP buli kimu kyali kigenda mu maaso waliwo PDM yabadde alina okutukayo netatukayo kakati then why we wasting our money twetaaga MP oguwe Kampala period Kampala is where? Kampala is all of this. Kawempe yonna Kampala. Ogu. Omuwe Kampala. Kyova mwayozeza ebipande. Mbumukoyo abantu okujja. Saagala gamba nti bakoze bulungi obbiiza. Naye buli lwo nesebere gye baba bagamba. Mukulu toli weeno. Anti ekyo. Oyagala kola ki? Anti confusion eyo yereetera abantu ebizibu nti ekisookera ddala amateeka galina okukyuka ng'ebyokulonda n'agamba galina okukyuka mu bintu bingi nnyo because tosobola kumanya bizibu byange nga tobeera nange kizibu tobeera Kawempe how do you know my problems tosobola nabitegeera otya
Okyegedde bulungi nnyo. Bino byogamba mbu bane omuntu asobola okugira kubanga yapangisaayo kubanga yagulayo kapoloti nedda. Ono yazimba kawempe ki? Yamanyi gye yazimba. Naye nze nkubuulidde. Oyo politics wa kyenyaje mulina omusitopinga. Tumujewo. Ayina ovaawo. Ebyaddala. Tetulina budde bwebi. Era abantu bwe mpulira ebintu ebifaana bwe bityo nsanyuka. Manya omulimu gwaffe gutandise otambula. Osanyuka busanyusi. Because nze kati nze kyembadde njja mpuliikinga. Buli mbuzi ku nkondo yaayo genda gye bakuzaala. Genda gye bakuzaala. Obafuge. Okulema ojja kuba pulezidenti. Kuba bakuzaala Uganda. Ontegedde. Oba oli w'ekyoli, oba oli w'eggulu, oba oli w'embaale. Bakuzaala Uganda. Gwe jangu. Kasojja kuba president. Then MP kiikirira ekitundu ky'otegeera. Ebizibu byabwe obimanyi. Kuba oli waayo. Ontegedde. Bwe twali tusoma, tosobola kubeera prefect wa P4 ng'oli mu P2. Kizibumu. Tekisoboka, tekiriiyo. Okulengera kubeera head boy wa ssomero. Ate era tekisoboka. Tosobola kubeera. Tosobola. Obukulembeze bw'essomero, essomero busomero ne tusinga okutegeera. Tosobola kubeera. Eddigaalo w'essomero. Nga tosomerayo. Tosobola kubeera mu ssomero ogamba nti bannange lino essomero n'obeera for example mu kiraasi. Nga nti ate nze gundi wa kiraasi eno. Nze kiraasi monitor wa P4. Oli mu P5. Tekisoboka. Newankubadde muli mu ssomero lyerimu. Nkufunye. Because tomanyi ani akuŋŋaanya bitabo, tomanyi ani agenda okulwayo ebitabo, tomanyi kiki. Kuba toliiyo. Ekyokuba nti muli mu ssomero lyerimu tekikwetwala kwesimbawo mu P4 nga toli mu P2. Kati ye confusion abantu gye bafunye. Bino si byakusosola. Bino byakutegeera. Twagala mazima. You can only solve a problem that you have, you know. Okay. Oyinza okujjanjaba obulwadde bw'otamanyi. Kyova ne bwogenda mu ddwaliro basooka kukuggyako musaayi. Bategeere kyekikuluma. Kiki kyennyini ekiruma muzeeyi. Tulyoke tukujjanjabe. Tebasooka gamba naye olaba. Waliwo omusajja eyajja wano luli. Ng'akaala ebyo bye bimu katuwe lino. We nazirikira basooka kunkebera. Oyo taba musawo mulungi. Ontegedde? Aba muyiribi. Aba muyiribi era asobola okujjanjaba n'owona. Kati bano bayiribi. Kano bayiribi. Abayiribi ebyobukulembeze kubanga bo banoonya wa waayinza kugambe bo banoonya ssente. So kati abantu bwe muba mutandise okuzuukuka bwe mutyo mbakkiririzaamu. Tebabakwata just kubogoolako musangaate. Mugende kiro mubijjeyo. Bateri abalaba. Abantu buliriza. Buli muntu yesimbe gy'alina amaanyi. Gy'ategeera. Buli lwe weesimba ewantu gy'otamanyi oba togenda gassa bantu abo. Era nammwe abantu kya buswavu nnyo okulonda omuntu gwe mutamanyi muba basiru ba bbaluwa. Era kyova nti olumu mmanyi okugamba nti ebizibu abalonzi ebizibu bye tulina mu Uganda bitukwatako ffenna nze naawe. Kituufu. Ffe tulonda buli mukulembeze ali waffe. Kati ate lwaki oba oyagala okulowoozesa abantu? Nsigadde ne Muzeeyi Masembe ne muganda wange Obote mugende ewa TS Media muganda wange Umaru. Nate takolanga ono omuvubuka. Ani? Toba mulabi. Omuvubuka alina emyaka 26 yafunye omuzungu wa myaka 7. Munnange abaana abo balaba. Umaru baddeyo nati bagambwa amanyi tugalina. Bakwegendereza. Abo abaana bakwegendereza nnyo generation gye mukuzizza. Emyaka 26 ku myaka 7. Kisobokera ddala. N'omuzungu wa mulabi. Mumanyi bulungi. Ole njikayika jayikayi. Jukira avuka banyubira galagala. Tebagana mutekako ogwa mada. Mada yaki? Ata yinza okwagala okukakasa. Yamanyi ffe tebitukwatako. Mpapula? Batuwononera society just. Kati omuntu omwana wange wabala abe ekyo ddala. Abaana bamwe mbakuze bulungi nga bategeera nga beerowooleza. Ono ali ku kiye? Bw'aba ekyo kye yayagadde okukola akikole. Myaka 7. Anti kijja kwetooloola.
eno boomerang jigira bwoti ne yetola bweti nedda kuba jukira omukazi takyazaala yamanyi byabala yabimanyi naye tubagamba nti muve mu bintu by'okubala abala ennyo tujja maiza mwebaliddemu wano waliwo okubala kungi onze maiza nawe webaliddemu oba omusajja omwe yali omwenzi yali musajja mutamiivu nnyo nga nina mukazi we kati mukazi we nga naye yakoowa abasajja omusajja obusiru kyeyakola ng'agenda mu bwenzi kati agenda okukomawo ewaka amusanga n'omusajja agamba ebigere nga biki yeebaka bw'ati nga ebigere nga ndaba ng'ebingi mu buliri naga birina kubaamu 4 nga biri 6 n'ava ku buliri olw'okuba mutamiivu nnyo n'abala ebigere 1 2 3 4 amamba zekiro naddayo ne yeebaka